bw'atyo Allah bwe yagimaliriza yatuga nti wa ahsinu mulongoose n'atuwa n'ensonga yatugamba nti inna Allah mazima Allah yuhibbul muhsinin ayagala abalongoosa. Tukole tutya? Mulongoose. Okwanukula fenna ino aya tesosola. Abasiraamu n'abakaafu nannyinisi yatugamba mulongoose. Okulongoosa kw'omukafiiri kusiramuka. Ne waba alina ekitiibwa ekisinga ekya gundi kamutandaafe nga mukafiiri olabe taabu kyeyo. Mu surati wa Ali Imran aya y'ekumi Allah yayogera taabu eyo tojja gisobola. Yatugamba Allah waffe nti wa ulaika hum waqudu nnar, ezo nkuza muliro. Ofudde ekyo si kyekikulu badde oteekwa kufa. Ate bane jjajjawo yafa, olaba ne Nabbi Muhammad yafa, ate olugwe ofudde naye taabu weeri. Ofudde oli mukafiiri nga tennasiramuka. Wa ulaika hum waqudu nnar, ezo nkuza muliro. Sura kyeyo Ali Imran, gwani akola emputtu ng'ogikolerako Allah? Gwe weetonda? Mama we yakutonda? Nkole ntya? Kolanga Allah bwe yakugamba. Ntya? Wa ahsinu, mulongoose. Inna Allah mazima Allah yuhibbul muhsinin, omukwano agulina n'abalongoosa ate bakavurugira. Omukwano gwa Allah mmye. Wa ahsinu, mulongoose. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Ekyewuunyisa munnange aya yeeyo. Eddalasa nnyingi zitusomesa kulongoosa tuve mu bolongotoozi. Naye munye ekiriwo abadde muyisanga abatafooba byakoma okutegeera nti kino kinteeka mu volongoto bakavurugira byakoma nekikola ngalinga gamba ekijja kijje. Waliwo ekijja ekisinga kino. Allah kyeyayogera yatugamba nti inna Allah mazima Allah la yuhibbul muhsinin, talina mukwano nabakavurugira. Nakino kankigambe ne baba baseeka. Balil insanu ala nafsihi basira. Musajja baita kiyama Allah yatusomesa omuntu, yatuba omuntu yeemanyi. Gwe bulijjo ogamba bw'olaba omusiyazi takimanyi nti kavurugira. Ebbanga lyamaze mu nsi takimanyi nti abantu bawasa buwasa kati bakyalibadde mbisiyaga. Akimanyi nti avuruga naye bambi kino takimanyi. Allah yagamba nti inna Allah yuhibbul muhsinin, omukwano Allah gulina n'abalongoosa. Bannange eno aya etukwatako fenna abasiraamu n'abakafiiri. Fenna abasiraamu abaddala ne bannabida abasazi b'ebirevu. Eno aya tebakwatako. Twegomba kubeera mukwano gwa Allah. Ibn Qayyim ule bwe yatusomesa yatuga nti man lam yuhibbihi llah, oyo Allah gwatafudde mukwano gwe, fa ayyu khairin yanalu, kalungi kikanaafuna. Ebirungi byonna Allah yabirina, ebyoku nsi n'ebyoku kiyama, nga tufudde ku nsi abyagala ebirungi. Lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ard, Allah yafuga ensi ebigirimu
ebiri mu ggulu byonna Allah yabifuga. Allah yafuga ejjana, Allah yafuga omuliro. Toyagala kabbuli okulungiire, nkole ntya? Wa ahsinu, wa ahsinu, mulongoose. Lwaki? Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Omukwano Allah gwina nabalongoosa. Sura kyeno Bakara aya kumeka 195. Ate ono si etandikira, kankulage etandikira. Eno aya erimu ebiragiro bisatu. Nkole ntya? Tekubaako n'eki kyolagajjalira. Ekisooka ki? Yatugamba Allah waffe nti wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Uli ekisembayo wa ahsinu inna Allaha yuhibbu almuhsinin. Olwo aya eweddeko. Wa anfiqu fi sabilillah. Bw'onogerako mu tafasiri ojja kukkiriza nti olwo Allah amaze okuŋŋaana okukwata ssente zange neziteeka mu mawuledi ne bwe liba 10 bigenda kufukirizike. Ate mutanga abagagga bateekamu obukadde 5, obukadde 6, mawuledi nebeera y'amaanyi kubanga buli kibiina ky'amatali akyagalawo. Wulira Qur'an, wa anfiqu fi sabilillah. Tokwatanga ssente yo n'ogiteeka mu busungu bwa Allah. Era kyobalaba bo bannabwino abasazi b'ebirevu babasaasirako ebintu bingi. Ekisooka abamaze okwefaananyiza ba Peter. Lwaki? Omubaka yakyongera yatuga nti khaliful mushrikin, mwawukane ku bashiriki ba Peter, Bayokaana, Balevulandi, ahfulluha, ebirevu mbireke. Ate yakalakata abafaanagana baani ba Peter ne babaseeka ne baba mufuti. Lwaki yabisomesa yayogera amazima agasembayo. Abasazi b'ebirevu bagana okulongoosa. Ekyokubiri munange okimanyi, ebirevu babisalira ssente, akwata ssente n'azigwayo mu saalu ne bamukalakata. Okutta ssente ezo, ulya Qur'an, wa anfiqu fi sabilillah. Kati gwokwata ssente n'oziteeka mu makubo ga shayitaani. Allah ayagala ofaanagane basahaba, ofaanagane bannabbi, ozuukire nabo, gw'ofaanagana ba Peter, Bayokaana, Balevulandi. Kikusanyusa okuzuukira nabo. Kubanga Abdullah ibn Amr yakyatula yatugamba atya, tashabbaha bihim hatta yamut fushira ma'ahum. Musaze yefaananyiza ba Peter, atuuka okufa nga befaananyiza ajja kuzuukira nabo. Kaabagezi twagamba ebyokusala ebirevu ntayi. Tituli kwefaananyiza bali, ffe twagala kwefaananyiza bannabbi ba Allah. Qala ya ibna umma la ta'khudh bilihiyati wala bira'si. Qala ya ibna umma la ta'khudh bilihiyati wala bira'si. Ono nabbi mulamba, nabbi Harun agamba ani? Agamba nabbi Musa. Yamulaba anyiize ate obukambwe bwa Musa abumanyi. Yamugamba mwana wa nnyabo, nkulaba onyiize naye tokwata ku kirevu kyange. Ani agamba ani? Haruna agamba. Kati mbuuza, nabbi Haruna ali mukalakasi wa birevu oba yakiina? Yakiinako omukwano oba kyamutama? Olwemu ne waliwo abasaze birevu byabatama. Naye bannabbi balina omukwano ku birevu. Basahaba balina omukwano wakirikola ekirala naye tokwata ku kiri. La ta'khudh bilihiyati. Kikyanoonya ayagala afitinge mu aya eno etya wa ahsinu. Lwaki tusala birevu? Sira kuba tumanyi oli saaluuni, ffe twagala tusinkane Allah nga tuli mikwano gye. Olabika buli bwenyuma nga weebuuza n'okubuuza gye bakisifa n'ofa nga oli mukwano gwa Allah. Bannange tulongoose.
agola bwotya oyagala osonga oli mukwano gwa sheitani ama akola agambe birevu bireke sheitani gamba kalakata owuliriza sheitani mbuseka mulamba kabula nane mbusheikh ubwo bwetuba tujjukanya kwa aya eno kyetaagisa okujjukiza basaze bannaffe nti ffene tukwatako byotesigulanga noga kasitandi haji omuliro tegutaba haji kalla innaha lawa nazaatan lishawa tadru man adbara watawalla buvuga bwino olabe vuruga bwino ofe olabe ng'omuliro gunaakutya olw'okuba oli haji nkole ntya eno aya ffene tukwatako abakaafu n'abasiraamu ffenna abasiraamu abaddala ne bannabida Allah yatugamba atya yatugamba Allah waffe wulira wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaydikum ila tahluka omusazi w'ebirevu mbadde njagala mugguse nga twogera ku paati eno esooka Allah yatugamba nti wa anfiqu fi sabilillah yali atugaana okudiibuuda ate buli musazi w'abirevu ne mukweyesa n'omusomi w'amawulemi n'omusomi wa bayibuli abantu abo bali badiibunzi okwata sente zino ogula bayibuli ku mulembe guno gwa Qur'ani Imamu Shawkani uli bwe yatugamba nti law anfaqta mithla jabali abi Qubays dhahaba ma asrafta ولو أنفقت صاعا لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في سبيل الله ما أسرفت لما قد سند الكتب يجوز كوتي كل سوسي قبيس غزاب ويريري nengo wadde no kwata no wayo nenga fi sabilillah wadde mbisanyisa Allah ngati mpozi gama ngokuzimba emizikiti abatuuze mbebaza ekizimbe kyamaanyi oba sente meke yakagenda omwongeremu nebakwata olusokusozi lwa zaabu naye nga kyetadde nekisanyusa Allah ng'okuzimba emizikiti ng'okuzimba amasomero ng'okuyamba abeetaavu ng'okuteeka mu ddalasa yatugamba nti ma asrafta oba twediibuuze walaw anfaqta sa'an ate ne bw'okwata 10 fi ma'siyati llahi n'oteeka mu bintu ebirimu obusungu bwa Allah ng'oziwa malaaya oba ogula kyawa n'omuliro bakugula ssebo abaleero ogula jahannam kwata sente zino ziteeka mu lumbe ne mwali olumbe ate webaasina negyosaala oli mushiriku ogoba Allah makaago sente ne bweziba ntono toziteekanga mu busungu bwa Allah ng'omusaze kyakola naziwa wa saaluuni asasula ki mbwamusazeeko ebirevu odibuuze anta min almusrifin musretu ba Ali Imran Allah yakwogera katya aya 3 Allah yatugamba nti ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wala tusrifu inna Allah la yuhibbu almusrifin timudibudanga Allah twagala badibuda nkole ntya wa anfiqu fi sabilillah kyoteka kasabuza wa maseka wongekeo sente zange imbaga yange ndete endongo oba ndete ngoma oba ndete mataali baseka bwino bamuyina nga bwe mbigambe sigenda bigaziya naye gwe bajja kugamba nti nno bireke toteeka sente z'omumataali
bannabbidi'a baatulimba balina bye bagatagattaawo nga balinga bategeeza nti engoma z'abakafiiri, endongo z'abazungu, amataali g'abasiramu. Era bo okuzina amataali bakuyita kuzikira, balimba nako kuzina. Bwebekaza ne balemerako bakyogere mu Luganda, kubanga okuzina ng'oli azina ndongo oba ngoma oba akadebi, mu Luzungu bakiyita dancing, mu Larabu raksu, ate amataali era raksu. Ababuuza abazungu nga abamataali baliwo bazina, babuuze nti kyekyo, genda mu dictionary babuuze, that is dancing. Mbukuzikira nedda nako kuzina. Abaddu bazina amataali ggwe, abaddu bazina eŋŋoma ne berabira enkabbuli zaabwe. Nkole ntya? Wa anfiqu fi sabilillah. Ulira bwino nga tennafa. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Waliwo Allah kyaganyaawo zika nti kulage nga tennafa. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Teweesuulanga mu kuzikirira nga mulaba. Olwo Allah atuganye eki? Atuganye bingi. Teweesuulanga mu kuzikirira ng'olaba. Olwo Allah aba akuganye okunywa sigala, kubanga sigala alwaza amawuggwe. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Temwesulanga mu kuzikirira nga mulaba. Olwo Allah aba akuganye okuwasa omukyala nga temukebeza sirimu. Is your life your property? Opapa ki? N'omukyala olwo Allah aba aganye okufumbira omusajja nga temukebeza sirimu. Topapa gattawo sabu, obwo bulamu si bubwo. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Temwesulanga mu kuzikirira. Era olwo Allah aba akuganye okuvuga pikipiki etalina bureki. Teweesuulanga mu kuzikirira ng'olaba. Allah bw'agana okwesuula mu kuzikirira aba atuganye bingi. Waliwo hadiisi emu kamale gikulaga, nkulage na kino. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam mu hadiisi emu yazibikira omulyango ogufuutukamu bid'aati zonna. Yagamba nti la yaziihu anha ba'di illa halik. Teri aliva ku nkola y'abasahaba, teri aliva ku ntegera y'abasahaba gye bategeeramu aya gundi oba hadiisi gundi. Natandika okupangira abantu twagataaliwo basahaba gye bataakolako nga mawulidi, nga zikiri kalenge, ng'eddiwa za 40, ng'eddiwa z'abaana b'amasomero, nga ddawa za Bayibuli, ng'amadda ga mbogo. Uli ombaka yasomesa yagena mazima asigasembayo yatugamba nti la yaziihu anha ba'di illa halik. Kiki yalangiriraawo? Yalangirira okuzikirira ku bid'a zonna. Oli munnabid'a, oli mu kwesuula mu kuzikirira. Allah tugaana okwesuula mu kuzikirira, era ali atugaana okukola ki? Wulira kino mu sura gye bayita Nisa, mu suratu Nisa aya 29 Allah yakyogera, yatugamba nti wala taqtulu anfusakum. Temwetanga, temwetanga. Mu hadisi ezimu ombaka anakoona ku bika by'okwetta nga kiruwa. Nga mu hadisi Imaamu al-Bukhari yagifulumya ne Imaamu Muslim agiina. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatunyumiza ku musajja, hadithi yava ku Jundub ibn Abdillah. Yatugamba Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun.
nga temunnabeerawo waliwo omusajja yayina ekiwundu nekimuluma nekimuyitirirako fajazaa saburu negaana kyekyaddirira fa akhadha sikina nakwata ekiso fajazza biha yada neyeetema nakyetemesa omukono gwe kyekyaddirira nabbi waffe tugamba sallallahu alaihi wasallam fama raqa ddamu omusayi tegwasirika hatta maati omuddu naafa wanewoli ekinyesi Allah yamwaniriza atya qala Allahu ta'ala Allah yagamba badarani abdi binafsi omuddu wange apapye yeresenga sinamunona haramtu alayhi aljanna muziizako ejjana nekitegeeza ki wala tulqu biaidikum ila tahluka Allah tugana okwesula mu kuzikirira yali atugana n'okwetta nkole ntya tewettanga lwaki bwino omuwulidde gambye hadithi eri Muslim Imamu al-Bukhari agiina fi sahihi ne Muslim nekitegeeza nti ntuufu nnyo ekigambo nti ejjana ngifudde haramu kubbu nga Allah yakyogera gomenga ekizitowa banange tewettanga sinze nkugana kubanga sinze nakutonda Allah yatugamba nti wala tulqu biaidikum ila tahluka mu hadithi endala eri Muslim sahabi ayitibwa Jabir ibn Samra yagiripotinga yatugamba nti utiya nabiyu sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsa ombaka bamletera mayiti nakizuula ng'omuddu yetta bwesi kyekyaddirira falam yusalli alaihi tulaba ng'ombaka wakisa yagana omusaalira abagezi bayigawo ki tewettanga ebizibu bimpitiriddeko gattawo sabulu gwe sabulu yo nogikola ddi wa an ukthira min qawli la hawla wala quwwata illa billah mu hadith ya Abu Dharr al-Ghifari yali atunyumiza ku byebbeeyi omubaka byamukuutira nekino kyali yamugamba ayitirizenga nnyo okwogera ekigambo nti la hawla wala quwwata illa billah la hawla teri akyusakyusa mbeera wala quwwa teri wamaanyi illa billah okujjako Allah teri akyusakyusa mbeera abadde omwavu n'agaggawala atali Allah taliyo abadde omulwadde n'awona omusawo si yakikola Allah muyisizaako muyisiza kubanga singa n'abasawo singa bebawonye singa abasawo tebafa naye abasawo bafa olufa ate abamusa accident mulwadde nemunsenkenya nga alaba badokita banene baggwayo nakkirira la hawla wala quwwata illa billah teri akyusakyusa mbeera abadde mukomera n'omusanga ebweru okujjako Allah teri asobola kukikola wadde pulezidenti amanyi ku byafaayo babuuze Saddam Hussein yafiirawa gamba mukomera ani yalizimba yennyini la hawla wala quwwata illa billah lwaki abantu betta bwabeera mukyala kubanga ebuulikika abamu balekawo n'ekiwandiika aleka awandiise abantu bonna bazaala babuusa bubebe zibakisizaala kati emyaka 6 ndi mu bufumbo kanette tewettanga nkole ntya ogattangawo sabulu n'okuyitiriza ekigambo kino kitya mpozi la hawla wala quwwata illa billah mu hadisi endala nabbi waffe okiwa sallallahu alaihi wasallam yeegerako ku nsonga eno yatugamba nti man qatala nafsahu
بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة omudu n'amala yetta ekintu kino kyakozesezza okwetta ekintu kino kyakozesezza okwetta ajja kubonerezebwa nakyo ku lunaku lw'ekiyama. eno hadithi muttafaqun alayhi. basaze bannange ebiragiro bino bitukwatako ffenna Allah yatugamba nti wala tulqu biaidikum ila tahluka, temwesolanga mu kuzikirira. ebimu ku bika by'okwesola mu kuzikirira kwekwetta. emu hadithi endala Imam Muslim agiina fi sahihihi, ombaka yatugamba te mu hadithi eno nabbi waffe yatugamba sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadida, omudu n'amala yetta ng'akozesezza kyuma fahadidatuhu fi yadihi. wulira woningi, man qatala nafsahu bihadida, omudu n'amala yetta ng'akozesezza kyuma fahadidatuhu fi yadihi, fahadidatuhu fi yadihi, ekyuma kyekyo ajja kuzuukira nakyo yawma alqiyama, ku lunaku lw'ekiyama. mu ddarasa emu nali nsomesa ku musomo wenguti, omusaza omu nambuuza okwetta n'ekyuma kitwaliramu n'amasasi, ne mugamba ye yese akozesezza ki kyuma ki, oba musumaali oba kiso oba masasi oba jambiya oba fumu fahadidatuhu, ekyuma kyekyo fi yadihi, ajja kuzuukira nakyo ng'akikutte mu mukono gwe. akola atya? uli ombaka asomesa amazima agasembayo yatugamba nti yetawajjau biha fi batni, ajja kulabwako ng'akyefumita mu buto bwe. agenda bikolerawa? ebyo agenda bikolerawa nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatugamba fi naari jahannam, ajja bikolera muliro jahannam kumala bbanga ki? khalidan mukhalladan fiha abada, ajja gubeera mu lubeerera. waman qatala nafsahu bisummi, ate omuddu n'amala yetta ng'akozesezza butwa, fasummuhu fi yadihi, obutwa bwe obwo ajja kuzuukira na bwe yawma alqiyama. yatahassahu, abeere nga bufeesafeesa. agenda bikolerawa? fi naari jahannam, mu muliro jahannam. banga ki? khalidan mukhalladan fiha abada. waman taradda min jabal, waman taradda min jabal, nsaba Allah tasa ebintu ebimunyiiza ngaki ng'okwetta. wulira hadithi ekyagenda mu maaso, ombaka tugamba nti waman taradda min jabal, ate gwe katanda neyetta ng'ayise mu kakodyo ki kwerindiggula kigwo ng'asinzirawa min jabal, ku kasozi neyerindiggula wansi. wa qatala nafsa, n'amalaafa yataradda fi naari jahannam, ekyo ajja kikolera muliro jahannam. banga ki? khalidan mukhalladan fiha abada, ajja gubeeramu lubeerera na lubeerera. byetwakawulira ku zambi ly'okwetta lituma ekibuuzo kino kitya? omuntu eyesse okusinziira ku bujulizi obwo aba akaafuwadde okwanukula. waliwo obujulizi obulala nga butegeeza batakaafuwadde, wabula nga ddyo zambi ddene.
almuntahiru omuntu eyesse la yakfuru takafuwala olw'okwetta illa okujjako idha stahalla nga agambye nti ekyokwetta kiri halal ate ekyo kirina ku mazambi amalala ekyokola ezambi lyonna eddene tekikafuwaza eritali shiriki omunene okujjako ng'oli halalisizza ng'ogambye nti liri halal nga mu bujulizi kati nga hadithi ya Tufail oyeda kazinkiriza ngikoloneko kakati hadithi angiseka dekameka cha ekale barakallahu fikum distikazi tumwaniriza distikazi sewe tukwaniriza barakallahu fikum alhamdulillah embere ngamba kufunza nnyo hadithi ngenda gikonako baseka bajajigazi yetagisa mugazi yamuko kanjikoneko kamufunda kale barakallahu fikum kakati hadithi ene ya Tufail Imam Muslim ajina togera ku Tufail ibn Amr ad-Dawsi yali musajja mu Yamani fa aslama nasiramuka togera ku nsonga kimpozi kakati hadithi ene erimu ebyokuyiga bingi ddala naye twagala kusimba ku nsonga egamba nti eno hadithi eraga nti omuntu eyesse wadde ng'ekyo kibi nnyo bane tukikola nga kibi nnyo ekyokwetta naye akikoze aba musiraamu eyesse asigala musiraamu kati buli hadithi ya Tufail kati Tufail tukomewa mpozi gamba yali mu Yaman nasiramuka kati mbusiramu bwe nateekamu ibada eno nsaba Allah akkirize busiramu buzitoye funa ibada zoteekamu nga zibuzitoya yateekamu ibada ekyolowooza fahajara ila nabi nasenguka yasenguka nabi ne Madina nayo nasenguka n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyekyaddira fahajara ma'ahu rajul kati Tufail yasenguka n'omusajja fajitawa wal Madina embere ya Madina ne bayisa bubi famarida rajul omusajja n'alwala kati bwede bamwitirako nemwitirako omanyi yakola nakwata mu hadithi bagita mishkhas kale kitwale ndi kyuma oba lyali fumu oba kaali kasaale omanyi yakola neyofumita engalo kyekyaddirira omusayi negufuutukamu gwagana okusirika nafa kikyolaba waawo gamba yetta faraahu fi manami kati Tufail namulota nyagambira hadithi lwaki si yakulota nga bino ebya bulijjo wabula gyeraga mu maaso eraga nti hadithi bwe yamulota kino kyeyalaba ki fahayatuhu hasana ng'alabika bulungi amakulu ng'omuntu w'omujjana fahayatuhu hasana waraa yadaihi ate agenda okulaba emikono gye nga bagisiridde emabega w'omugongo kyekyaddirira yamubuuza nti ma faala rabbuka bik Allahu yakoze atya ma sanaa rabbuka bik ma sanaa bika rabbuk Allahu yakoze atya ulira yamugamba nti ghafara li yansonyiye lihijrati ila nabiyyi olwa ibada y'okusembuka namubuuza ate lwaki emikono bagisibye yagamba nti qil nategeezeddwa lan nusliha minka ma afsabta kyewayonoona tetugenda kirongoosa kikyeyayoona gamba emikono gyombi yafumita emeka gamba gumu ate ogwokubiri bagusibidde ki gwe gwakwata negu lan nusliha minka ma afsabta kyewayonoona tugenda kirongoosa kati baseka bajagaziwamu awo
kyoyonoonye kyonna okirongosanga na tawuba nga tonnafa ojanguwanga nokirongosana omuddu wa Allah yamusonyiwa yagambibwa nti lan nusliha minka ma afsadta kati hadithi ngimaliriza Tufail yayanguwa mangu nga mubyolidde n'agenda abinyumiza nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam ombaka yagamba atya yagamba Allahumma aya Allah nkwegayiridde waliyadaihi faghfir n'emikono gisonyiwe obigazi yassi leero. Assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.